abaworiza wa Buganda bwaba tuso okuwandika ekiwandiko ky'emiko omukaaga nga kiwandikira ka day wa Buganda akatolwa abakungu abalala baliwa bo bakusaba kwetonda netonde munaku musanvu botetonda ekidirira ate se basajja mwe mubabeera barugezigezi sagala maro kufa muve ono ngabi mwakole watamale biruntu mugenda kwetonda nze setonda alete munetondera Tugume kiddemu nze kugambe muri no rugezigezi omuntu amara kufa ne mugamba mugenda kumwetondera temwetonda nga temugenda ne mwetonda era ali kikora ndi musuza nga tebase wala beche nakoze mu rubiri nze tugumonzanyisa rubiri babade babo abatwezi bange babarumbye ate babamazeewo kuchavubuka Kattikiro yayogedde nti sikola mu YouTube sikola mu TikTok anti nabyogedde gogambo anti nabyogedde birwa byona yogedde leka kunteekamu ebirala oyongeramu ebirala olw'ensonga zo obutambi tobulabe mu story ya BBS obutambi ani yabukwata era yali nakigendererwa ki Tugume nete yali nakigendererwa ki ekyokukwata obutambi Tugume nze ndaba wali etonze ne bikoma nze Tugume nze kugambe temunteekamu ebyo namwe negundiyo njivuddeko nze temunteekamu ebyo naawe sokwetonda netonderani kale wona osinzira okubeera nga otulaba ku mukutu guno nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzaako nti wasuze oti afunye okusomozebwa okw'enjawulo ofiiriddwa olwazizza n'okusomozebwa okulala nkusaasidde yasootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nze Matiya Ssekanjako nnyina Gideon Tugume buuza abantu bonna mwena abatulaba abalungi njagala kubalamusaako nti mwasuze mutya mwebala emirimu gye mutuusaako engalo nze no ndi kudukaduka Kattikiro yantaddeko abantu yaŋŋambye okuntuusaako obulabe lesaawa yonna singa nfuna obuzibu temubuuza mulala mubuuze Mayiga gwe mba mubuuza Charles Peter Mayiga gwe mba mubuuza anti kati nze kugambye naliyo mu ofiisi ye yampita ku Mande yampita ku Mande eri nampita mu ofiisi ye era eyankubira essimu y'omukungu Dennis Bugaya akola mu Buganda Land Board bwampita nze omuntu bwampita emengo wanze ndi muwuliza eri Ssaabasajja Kabaka nadduka Buddusi Misinde emengo bakuyita bagamba bati esimu yagamba jangu tukwetaaga kubanga essimu ya Bugaya gye yankubirako njirina wano Bugaya munamateeka ate ye mwogezi w'ekibi wa Buganda Land Board kakati bwankubira nenziruka emisinde kumaca ne kovisi agenda nengenda emengo nembasiŋŋaana nasanga balina mu meeting nebaŋŋamba linda kwawo neninda bavaayo ne bajja ne tutuula mu boardroom awo akati bwe tumala kutuula mu boardroom ne batandika okumbuuza ne bambuuza nti gwe wayogerera Buganda wayogera ebigambo ebityoboola Mengo ebitobolo bwa Kabaka noyogera ebigambo eri Kattikiro ne bagamba nti bigambo kibye nayogera nzi ne bagamba nti ebigambo wewe biri ne bagamba nti bwemba nabyogera mu ndage bye nayogera kwanze njogera bingi mbeera ku TV ez'enjawulo mbeera ku mikutu egy'enjawulo mu ndage wayogera kino simunjaji kuwa mbale kyagire akati ne bagamba nti wabula ekikulu kitukuyitidde nti ye Kattikiro munyiivu eri ebigambo byewayogera munyiivu nnyo era agenda kuwaabira era ne baluwa olwedde zizino kweziringa kusimu bazirina sankiraba kwana bagamba bansavinge tebansavinga kakati ne mbagamba kakati kyemumpitidde nti ye kati ahambadde mugamba ki nti twagala weetonde ne bagamba nze sinaba kumanya bye nayogera sinabiraba kubanga nze sina control ku YouTube sina control ku TikTok simanyi biki bye bakola ki bye bateekako wakaina kuzino kuliko good artificial intelligence oyinza okutya boto olina akola kino notomanya obakitegere nga nti bwekibanga nze mumpe kye nayogera nkirabe bwe nasanga nga nayogera nga kirina kikosa Obuganda nze nja kwetonda kubanga nze nimuwulize wa Ssaabasajja Kabaka nimuwulize eri Buganda nibagamba kati awo bekyangaawo naye nga nembagamba nti nze ensonga ze nayogera bwobanga kwogera ku Buganda nayogera ebigambo nga biringa bisatu kisooka nagamba nti bwe tubanga twali tufunye emwanyi nga tuzijja mu UCDA nga gavumenti yezituwa nga za bwereere ate obuwumbi 47
obwayita mu budget ya 2024-2025 obwa Buganda bwo bukola ki nze nga nebuuza wetwali tudiscussinga nengamba nti Abaganda bali bubi nembagamba nti ekisooka enyanya zetulya wane nungi ziva Kenya obutungulu buva Sekerizi muwogo omulungi ava Masindi olumondo omulungi ava Mbale amatooke gava Ntunga mu mayiro 4 omuceere guva Tanzania nembagamba bwe zibanga obuwumbaanamu 7 bwali bwakutumbula agriculture ebyobulimi bukola ki abantu ba Buganda nga bali bubi nembagamba nti nensidamu nenjogera nti naye Kattikiro nga yayogeza amaanyi ku kino ekya UCDA nenga abantu baguba abantu mu Rubigi Kattikiro teyayogera abantu bafiira wali mu Kiteezi wali Kattikiro teyavaayo na kiwandiiko bakagoba Abaganda abantu miliyoni 3 mwe 8,4 abakagobebwa kutaka naye Kattikiro twali kyeyayogedde ku nsonga ezo nengamba kino nga kigenze wala nze bwebanga byebyo mugamba bwento bwe nayogera sogerangako sivumanga Buganda nze in fact nebwenjogera teri muntu gwe nali nvumye teri muntu gwe nali njogeddeko nze sivuma abantu etasiwarampa ate bulijjo gwokimanyi tubadde wano MS media nga nze ndi muwagirizi wa Kattikiro in fact ng'ebiseera ebisinga nze mpagira Kattikiro oba biki nze ngamba abantu temwogera Kattikiro wa Buganda kati ulira the false allegations made in Gideon Tugume's video esooka that Buganda as a kingdom passed a budget for Uganda shillings 47 billion for buying coffee seedlings and the other agricultural products. Chitufu echo. Chitufu, yeah. That the Kattikiro Charles Peter Mayiga with the other kingdom officials collected the said sums of Uganda shillings 47 billion from Nkuluze in bracket Royal Treasurer ndoza gwanika lyo bwakabaka eryensimbi to their use and as we speak they are about to ask for supplementary budget. Ekyo si kituufu eyokusatu naye supplementary ku kigambo supplementary nayogera supplementary nagamba nti bwezibanga twagula endokwa za obukadde 10 obwendokwa nga buli ndokwa eri wakati wa 12 ne 13 twakitegeeza tuba tutuuse okusaba supplementary mu kiseera kino eyokusatu that the Kattikiro and the other kingdom officials have been getting this money under the guise that they are going to buy coffee seedlings with they are giving to farmers in Buganda under Mwanyi Terimba program. Whereas UCDA has been giving to Buganda Kingdom coffee seedlings free of charge. Yes. Kituufu? Kituufu. Ekyokuna. That Kattikiro called the integrated the parliamentary caucus to fight so that UCDA should never go for that reason. And that was it. Kubanga jukira Buganda caucus, yes, Buganda caucus. Buganda caucus yatuura netuura ne speaker. Era ekyo sinze nakyogera kyaliwo. Speaker atuura nabo natuka n'okukwata essimu. Buganda caucus yatuulako ne Kattikiro. Kattikiro yayitako Buganda caucus ng'agigamba mulwana ne UCDA erege butagenda obadde eruzange zino. Yakikola. Ekyokutaano. Yakikola Mr. Tugume said that he being a lawyer has got his facts and he has said this before and he is sure Uganda shillings 47 billion was budgeted and has been taken by the Kattikiro to share with the Buganda caucus under the guise of buying coffee seedlings. Ekyo si kituufu. Ekyo si kituufu. Mu video tekirimu mu video zebalina. Simanyi na video gye balina tebanana kujindagala. Na yenze sikyogeranga ku ekyo. Ekyo ekyokutaano si kituufu. Sikyogerangako. Nakogera bubiri ebitali bituufu. Ekyomukaaga
that the Kattikiro and the other officials have been getting money from Buganda Coffee, namely the Nkuluze, which they claim they are going to use to buy coffee seedlings, whereas they were getting them free. Seedlings ate badde bazigula sente abadde azijja eri eno neeri oba kitegeera yes enaku z'omwezi nga 4 omwezi ogw'omukaaga mwaka guno President Museveni yatika omuwandiisi ow'ekyama mukyala Bareki principal private secretary milioni 413 n'azitwalira Kattikiro ku kisaawe Kasana Erwero n'azimuwa n'agamba nti zakumuyambako kugula mwanyi era Kattikiro sente baziteeka mu buutu ne bavuga ne bagenda. It was in a public domain. Ezo zokka zajjira mu public. Ezo zajjira mu public. Era bazeegaane nazo tebazifunangako. Tubuuza bw'oba ng'eri obadde gye said nga Museveni agamba akuwa sente ez'okugula endokwa ate zino budget eno zaaragawa zetubuuza. What is that one in the budget? Tugenda ku kyomusanvu. Genda ku kyomusanvu. That Kattikiro and the other officials have taken 47 billion shillings from Buganda Treasury, whereas coffee seedlings were free, and 47 billion shillings in now here to be seen. No, I've never said that. Wabula nagamba we want to know. I'm also a person of Buganda. Nizo butaba Buganda nenga Abaganda bali mu kubona abona mbalaba. Nengamba nti sente ezo obumbana mu omusanvu. Obwo bateeka mu budget Abaganda bwe batamanyi. Kale katugambe nti bakimanyi. Naye buli wache nabuuza, where is that money? So ekyo musanvu nakyo kituufu. Ekyo musanvu simugamba konti yazitwara. Wabula nagamba bwe banga bali baleeta sente ne baziwaayo ez'emmwanyi. Ate zino ziragawa. Kibavunanyizibwa bwo kungamba ati sente ezo tuzikozesa kino ne kino era bagenda kunyonyola wansi okusinzira kunawulidde mu kiwandiiko. Ekyomunaana that is for the reason ndowooza ekyomunaana kibadde kigattako bugasi. Tugende ku kyomwenda that the speaker met the Buganda caucus before they went for the coffee debate, and the speaker took an initiative to call the president, who even called the caucus chair. Waliwo komaawo the Butambala MP, but the Buganda caucus could not stop pushing the coffee debate simply because they were beneficiaries of getting money from 47 billion shillings from Buganda budget. Ebyo Tugume ensonga ziri 10 eziri mu butambi anti soma njagala ogende mu maaso kubanga ekiwandiiko ekyo nedagenda mu maaso kati wano bagamba the false allegations made in Tugume's video. Okay, kakati false ensonga 10 false kitegeeza nti oyogedde ebyobulimba. Ekisooka Buganda oba Kattikiro yadiringako ne UCDA. Obuuzani kati nkubuuza kati yali ekwataganyeko n'ekitongole kino kye baazizaayo ekya UCDA ku nsonga z'emmwanyi. Wakiwulirako? Simanyi. Ate kakati bw'oba tomanyi kakati ate awo biki ebyo. Kubanga Buganda bwe bayadiringa ne Kofi gundi ne Kattikiro ku nsonga z'emmwanyi nga ziva mu UCDA. Ate ne kiba ekituufu nga ddala emmwanyi zaweebwa kakati atawo kibi kikyamu kye kiba kirimu n'esooka olinde kwate. Challenge to provide evidence. Which evidence? Nze nkola Mengo. Challenge to provide evidence. If you believe your allegations are to be factual, we challenge you to provide substantive evidence supporting each of your claim. Absent this, we will proceed under the assumption that your statement were made with recklessness. Sokolindeko katono nabwe njagala okwogera naye banninze. Tugume tumalirize omusajja uli akulinze nti ya tumalirize speed abanninze wendi sinagenda ganze Tugume nze Tugume ebyo temuntiisa temuntiisa nabwe njagala okwogera naye ku simu soko onindeko katono bambe banninze.
ate line busy. Line eri busy. Line ate eri busy ate ankubira. Genda maaso. Jala tugende maaso nga tudda wana wasembera ddala. Oshtipo wasuzodya. Bulungi sebo. Tugende maaso. Demand for retraction and apology. Kakati munaku musanvu bakwetaaza okwetaaza. Kyenjagala okubagamba mu abatulaba. Kiri nti nze soogerangako byaswakaba eri Buganda, eri Kattikiro, eri muntu yenna. Ebintu biri bisatu waliwo ekitongole eky'emmwanyi terimba Uganda Limited. Bananyini kyo bamanyiddwa. Kuliko Buganda nga Buganda Kingdom. Kuliko Kattikiro ng'omuntu. Ate kuliko Charles Peter Mayiga yenga ye. Kati n'olwekyo kati simanyani waga nti nayogerako. Balete evidence omuntu gonna yogerako. Nze sinayogera ku muntu yenna. Wabula ekituufu kiri nti Buganda yakwata sina Buganda actually Kattikiro Mayiga yakwatagana ne President Museveni. Nibagenda bakola endagaano yaabwe MOU. Okulanga bawuyamba mwanyi terimba okuyisa amwe mwanyi. Emwanyi ziberenga zikola kye zitambula mu Buganda. Era Prime 7 mu kiwandiiko kye ky'emiko omusanvu yakiraga bulungi nti ddala abadde supportinga Kattikiro ne Buganda ku nsonga eyo. Kakati awo bwe ngamba nti mwakwatagana ne mwanyi terimba mukwatagana ne UCDA siba mukyamu. Ekyokubiri nze sobola kwetonda naawe netondera ani Tugume. Omukutu gwa mawulire ogw'olupapula olwaleero ndabako ekifaananyi kyo n'ekya Kattikiro. Oba bwekiri waliwo yankubidde essimu. Ebyemmwanyi Menge etwala looya mu Kooti ku bye yayogera ku Kattikiro. Eyanguwe banguwe. Kuliko ekifaananyi kyo n'ekya Kattikiro. Anti banguwe bantwale mu Kooti. Nze tewali yansavinze ne koro bwe nagenda mu ofisi ya Kattikiro ku Mande tebampa yadde kapapula tebampa yadde kati bo bali bagamba kye bali bampitidde nali sikimanyi wanga bampita ne bangamba waliwo butambula bugamba wati obudde bwa Kabaka bwa Buganda wayogeredde kino Kattikiro wamukoze kino ne bagamba temwebozaabuza mukolera Abaganda. Nze temumpa kintu kyo mukolera abantu ba Buganda. Mukolera abantu ba Buganda. Ne bagamba mwavaayo n'ekiwandiiko wano nga muvumirira nga mugamba nti gundi UCDA eremo kuddayo. N'abantu bwe bafa ekiteezi mwafulumya kiwandiiko ki? Abantu bwe babaguba mu Lubigi mwafulumya kiwandiiko ki? Abantu miliyoni 3 kumpi nezi bakagubibwa kutaka Abaganda mwavaayo na kiwandiiko ki? Ne bagamba mukolera abantu Abaganda mukolera Abaganda. Ne bagamba kati ogamba mumanya abantu amazige banyo ne bagamba sente ziri biliyoni 47 anti ne bagamba nti baziyisa mu budget neza za kuleta amazi amayonjo mwekiri singo kisomye mwekiri omu kiwandiiko za kuleta amazi amayonjo za kuleta kuyamba ku byennyanja n'okugula tractor ne mbabuuza wamu mwateeka nayikondo ya Buganda ekasangati obegayaza ngende njirabeko ye mwateeka wa ebyennyanja bye mwayamba balunde ebyennyanja nga mukozesa sente ezo. Nagati mulemo kwebuzaabuza era nze nentambula nenvaawo nengenda. N'ensonga yonga y'amaanyi nnyo kubanga era bazzemu ne bagamba okulabula eri omwami Gideon Tugume Buganda Kingdom official page ya Facebook. Obirabye? Bazeemu kati? Basooka ne bateekayo. Notice of intention to sue, stand dule, notified and taken. Lwaki obitwala ku mawulire ate nga nali mu ofiisi ye? Lwaki tebampa kopi? Ekibatwaza mu mawulire kiki? N'amawulire tegankubidde essimu, CBS tenkubiranga ssimu, Telefine tenkubiranga ssimu, Bukede tenkubiranga ssimu. Naye nga bayalinga story ezali balanced. Tezitali balanced. Kati ezo story za kika kyezo. Kati mulimu akiri emabega agaranza anyigirize olwokuba njogedde ku nsonga ziruma Abaganda anyigirize olwokuba nti ngenda kwesimbawo. Nze Tugume onkoleze ebyo. Sigenda kwetonda. Kattikiro ogenda. Nze tombuulira naawe. Tombuulira naawe. Waya mazodda bannamateeka ba Buganda bali bagenda bakutola mu Kooti. Akati no singa bantu te mu Kooti ya Kisekwa. Nanditidde kubanga Kisekwa emisango girwayo. No. Naye no gye bantu te yeeno. Ate nze ate ebyo bye nsinga okutegeera. Naye kati waliwo yange Tugume musajja watu Buganda kati Buganda egenda mujjako. Nze manyize ndi muwojjere ndi kaddeyideyi. Olaba Buganda etuuka okuwa ekiwandiiko namutayiika. N'ekiwa kaddeyideyi.
peji ziri musanvu bayo tebawandika nga kiwandiiko nga kino kye bawandikidde Tugume kya miko mukaaga peji ziri mukaaga kati Antony General wa Buganda Ssaabawuliriza wa Buganda bw'aba tuuse okuwandiika ekiwandiiko ky'emiko mukaaga ng'akiwandikira kaddeyideyi wa Buganda akatolwa abakungu abalala baliwa bo bakusaba kwetonda netonde munaku musanvu otetonda ekiddirira ate nze basajja mwe mubabeera balugezigezi saagala mara okufa muve wano nga bimwakole watamala emirundi mugenda kwetonda nze seetonda ate temunetondera Tugume kiddemu nze kugambe mulina olugezigezi omuntu amala kufa ne mugamba mugenda kumwetondera temwetondanga temugenda ne mwetonda era alikikola ndi musuza nga teyebase walabe kye nakoze mu lubiri nze Tugume onzanyisa lubiri babadde babo abatwezi bange babarumbye ate babamazeewo kukyavubuka Kattikiro yayogedde ekigambo n'ekimu nze Tugume onsaagisa yayogedde ekigambo n'ekimu tanti sino ffe tuli bakojja ba Buganda tuli bakojja ba Buganda owuliriza tuli bakojja ba Buganda owulidde Ssekabaka Muteesa yakyala Mwankole omugabe wa Nkole namulabirira bulungi Ssekabaka n'asiima naga nkolere ki omugabe naga atonaba nkyaleeta naleeta abawala 20 ebijuujulu nabireeta awo Ssekabaka naga alondamu bayagala Ssekabaka nalondamu abo 2 namugamba nti bannange ssebo we bali namugamba ato nebaza nnyo ndeeta namuwesaza ddambe lyekabula namuweramu Abanyankole n'ente n'ebiki byonna byonna lyali lyankole naalimuwa free of charge Ssekabaka najja wano nazaala abalangira n'abambejja bazadde mu Banyankole olwaliro weebali abampita kojja tozanyisa kojja mu Bwakabaka bwa Buganda oyo Charles Peter Mayiga takyali okubeera n'ensa Charles Peter Mayiga takyali anti nze metondera ku ki nze mulwaniridde ebbanga lyonna nga ndwanira Charles Peter Mayiga yali ampiseeko mu ofiisi ye bwe nagenze mu ofiisi ye yampadde yadde amazzi ag'okunywa tombuulira nze yadde n'amazzi bannange sirabanga nze yadde n'amazzi ag'okunywa saagafunyeeyo ati nze ng'ombuulira abo nze muwe ekitiibwa naye saagala yingirire field gye nsinga okutegeera kyensinga okumanya ge mateeka anti kakati nze ate amateeka nagasoma nensoma amawulire nensoma n'ebyonfuna nina diguri 3 kati bw'aba jjendi aje nga yeetegese nze seetonda ayangu atwala omusango mu kooti ensonga ezaffe kati nga bwolaba kadeyideyi byandibadde ayitise abantu abakulu ne bampita ne tutuula ne bagamba kiki ekiriwo ne mbabunyonyola tulina abasajja bempa ebitiibwa abasajja bakaddu kiberu gye bali abasajja baani bona gye bali Emmengo okiraba kati bwe bampita nenziruka emisinde nga Bugaya yampise omulala tasobola kumpita ne tutuula nangamba waliwo ensonga eno munegwe kibe ekyokwetonda nsobola okyayogeza maanyi nondaarasa maanyi ngalina nondaarasa nze nkola Mmengo oba nonyayo omulimu anti kati mugenda kwogera mateeka nkugambye nkola Mmengo oba nonyayo omulimu ekigambo kya debate ekyali ku mwanyi ensi yonna yakyogerako ne palamenti yakiteesaako okitegeera nze okuteesa ku kintu ekyo naza musango ogamba nti oli yafuna ssente ebiliyoni ezaana mu 7 teziri mu budget nazigula mu kyenkubuuza sigamba ngo yazigula mu seedlings tebansibaako matugambuzi nkugambye bw'obange mwagamba ulira ulira nze sinakyogerako bw'abanga agamba nti bweba seedlings zaali ziva mu UCDA nibazireeta nibazifunanga za bwereere ate biliyoni 47 ezayita mu budget ziri luddawa anti gugamba nti babagamba anti bwe zitabaayo wano kyokitegeeza nti mwali mugula mwanyi bwe mugamba nti temwafuna za bwereere kyokitegeeza mwali mugula mwanyi mwagulako sente meka wasigalawo meka sebo nange nina okubuuza kubanga accountability eno office ya Kattikiro ya public y'abantu so temunteekako ebyo nze Tugume tomunteekako ebyo temunteekako mwambale garubindi zammwe nze olaba nyambala garubindi nidda mwambale garubindi zammwe nze temunyambalira garubindi nze temundeetako olwo
temulundeetako. So ennaku osigaza nti ni teri yansaavinze bajje bansaavinze oba tolina bakusanga kusaavinze ate kakati bo banzijawa banzijawa bagamba bakutegeezaako nga bantegeezaako wa nze nkugambye nagenda mu ofisi ya Kattikiro bampita mu ofisi ya Kattikiro tebangambye kye bampitidde ne bagamba yaliyo mu ofisi yali njogera naye biki anti tugenda mu kooti mubadde kimuli muli bannamawulire tugenda mu kooti mulinde muwulirize obujulizi yaleeta omanyi bw'oba oyagala okuwaabira omuntu omugambe ennaku z'omwezi nga kati olwaleero 18 ku makya saawa 4 wabadde ng'oli ku MS media ng'oli ne mwami Matiya era ne mwogera ku nsonga bweziti ne bweziti kye bayita pressing a suspect on the scene of crime nze nabyogererawa bambulire gye nabyogerera nayogera ki nabyogererawa nze munange sivunaanibwa ku bintu ebigenda mu mawulire ebigenda mu mawulire si byange sikola mu internet sikola mu YouTube sikola mu TikTok anti nabyogedde gogamba otya nti nabyogedde biriwa bye nayogedde leka kunteekamu ebirala oyongeramu ebirala olw'ensonga zo obutambi tobulabye mu story ya BBS obutambi ani yabukwata era yalina kigendererwa ki Tugume nete yalina kigendererwa ki ekyokukwata obutambi nze ndaba wali etonze nze Tugume nze kugambye temunteekamu ebyo nammwe negundiyo ngivuddeko nze temunteekamu ebyo naawe sokwetonda netonderaani togenda kwe